Nekati watambulako ebweru ofunaku kawero iyo uba since 2000 since 2006. Which one is this? Mumpe njagala kumutu.
Yes, please, please, please. Our staff will guide you to the stage. A moment. He wants to take a picture. Actually, this is a university where I go to bachelor's degree. Because now to name Azza Karam, welfare, Buddhism. Kati webaba bakutikire degree. That's what they do in the era. Wano okisimba bajja kutwala oluvannyuma eri. Bajja kutwala oluvannyuma eri. 1.6. Jisome, please. It made him very popular in the World Buddhist Summit. Yeah, you want the killer? That is the Cambodian king. Yeah, he died, but he don't know what's the only for government. Government. But now I will share my first. Okisalako bagita MCU. Era kati nali Russia last year, gye yava e Mongolia n'egenda e Russia. Yali Russia banana university, Russian Buddhist University. Kati yokaka. Bagenda three times. Always Buddhist way, 3 times. May you grow well. So, yeah, that's very good. Kati Kyabazinga, ogugwa na ugenda kubako the year, bagenda kuteka on the plaque weight. Yes.
Which offer it breaks the Guinness Book for Records. Do they make weddings? Yes, I'll invite you. I saw from many It's okay, we can enjoy the space. It's nice. Abantu bebemerera ayingeyo tinigulani mbo mumo tubaire kirina Uganda ba kamera ekuwa mwetereka 45 minutes yekikubira second emu babiri oida kutwitira kuli musobola kikuba ne bagamba kamera yetu tulina naye bazirina wano baba n'amagezi amanja gange nze venerable Dr. Bintou Buddharakkhita Kaboggoza nze monko ayasooka Uganda era ntandikawo Uganda Buddhist Centre ekitebe kyaffe ekikulu mu Uganda nze naleeta eddiini e Uganda era nze Vice President of the World Buddhist Summit here in Japan nze nkiikirira Buddhism e Uganda wano e Japan era tuze ku mukolo guno okukuza olunaku lwe bayita International Buddhist Day ekiraga amazaalibwa ne Buddha ddiwe yafa olunaku otulukuza lukuza ebintu nga bisatu biramba okuzaalibwa kwa Buddha ni olunaku lwe yafuuka Buddha ne ddiwe yafa byonna byaliwo mwezi guno ogwa May ni wano e Japan bakuza mu April kati nga luno era olukuŋŋaana kuliko abonna abakulira eddiini ezo mu nsi zaabwe bali 51 era nange nze kuomu kuba 51 era nze neyunga ku kibiina kino mu 2008 we twalina olukuŋŋaana naye nga banonda mu 2006 n'okulaba nga tubeera n'olukuŋŋaana olukulu nnyo olwe bayita olukuŋŋaana olw'omwenda nga terugatta ne International Buddhist Day. Amaina awekitiibwa Yudaya babiri ndi minisita mu ofiisi ya Kyabazinga wa Busoga tuli eno e Japan nga twaidye ni baba ise bantu wa Busoga mu lukuŋŋaana lw'abanaife aba Buddha kida tegerekeka nti ensinze eno ey'aba Buddha yava ku bakabaka oba bakyabazinga era nga Buddha mwene yali mulangira mukulu n'olwekyo beeta abalangira munsi doona bayeta ni bakyabazinga munsi doona era okubaawo ku mukuzi guno bayeta ise bantu Kyabazinga wa Busoga nga omu kwali kukiikirira obwa Kyabazinga munsi yona abe wano nga bayidukira ebirungi Buddha bye yasomesa ensi nga mu ebyo mulimu okuba nti buli omu asaaniire okuba n'emirembe n'emirala ku mutima gwe munsi muno buli omu ayenda emirembe era nga okukuliriza okwegayita n'okuba agalala kikulu era nga eno n'eddo ditambulira irala bulungi niife nga obwa Kyabazinga bwa Busoga kyova ise bantu yasiimye yaida kwene e Japan era n'omukolo guno gwe tuliku nga aidye wano okuba agalala nabo nga baidukira omuntu eyatandikawo endikiriza ey'omusingi ogw'okwegayita nga abantu twena ate era omusingi ogw'okwendeza emirembe n'okuba nti buli omu taba nankenera mu bulamu bwe omuzungu kyayeta suffering tusiimye era nga twaidye wano ni Venerable Kaboggoza owe Uganda nga munaife oyo naali mu iddiini lino atukiikirira eyo e Uganda wano ku International Buddhist
summit we tuli.